Olunaku lw'eggulo abakulu mu Ssiga Eddamuzi nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi w'eggwanga balumazeeko bali mu disitulikiti ey'e Kannungu okulaba engeri kkooti yaayo gy'eddukanyamu emirimu n'okusoomooza abagiddukanya kwe bayitamu. Ono yabadde asisinkanye n'abalamuzi ab'enjawulo kw'ossa n'abakulembeze ba disitulikiti ku mitendera gyonna. Eno Ssaabalamuzi gye yasinzidde n'ategeeza ng'essiga ly'akulembera bwe liri mu kaweefube w'okulaba nga abantu abasoowaganye bettanira enkola ey'okutabagana okusinga okuddukira mu kkooti ku nsonga ezitaliimu. Agamba nti omulimu gwe baliko kati gwa kusomesa bakulembeze abasookerwako mu bitundu, bannaddiini n'abakulembeze b'ennono okubayambako mu kutabaganya ababa basoowaganye kubanga abantu bangi babakkiririzaamu singa babaako kye babeebuuzaako. We have the alternative justice system strategy for judiciary, and out of that we have trained the local chiefs, local leaders, we are training religious leaders, we are training all categories of people, RDCs, so that they can do this work for us. Because it doesn't serve you to come here in court and spend a lot of time, and yet you can finish these matters. Now, like matters of family, why don't you go to the bishop? Ono era ategeezezza abeeno nga bwe bali mu kukola ennongoosereza mu tteeka ku ngeri emisango egy'enjawulo gye giwozesebwamu nti kati abalamuzi ba kkooti enkulu baakutuulanga mu misango egibalirirwamu obukadde 2 okwawukanako nga bwe gubadde nga bali mu bukadde 50 okudda wansi. What has been happening is that the chief magistrate can handle cases of 50 million and below. The magistrate grade 1, 20 million and below. And that has been a problem because that would mean that many of the cases would end up where? To the High Court. Even like a case involving a vehicle like that one. Let's say you bought a vehicle, refused to pay, it would also come here in the High Court, which was a big problem. So now, the Chief Magistrate will be handling cases of 200 million and below, and the grade 1, 100 million and below. Mu ngeri y'emu omulamuzi wa kkooti enkulu e Rukunjiri Susan Kanyange ategeezezza Ssaabalamuzi nga bwe balina abakozi abatono ennyo mu woofiisi nti kino kikaluubiriza emirimu gyabwe. I have 9 staff at High Court, which is not enough. So the person in archives, the lawyers who work on that, but the assistant registrar doesn't have a clerk, so the person who works with her is the one who first finishes court and goes to archives. Of course, sometimes the lawyers want the files very fast from what? From archives. So we need staff. Ye ateekerateekera Essiga Eddamuzi Pius Bigirimana akkatiriza ng'Essiga Eddamuzi bwe lirumye n'ogw'engulu okulaba ng'enkola yaalyo ey'emirimu etereera. The Chief Justice is going to continue with his transformative ideas, and we promise, and the Chief Registrar, we are actually the front line most of the time. We promise to continue giving you support, Mr. Chief Justice, so that you can deliver on your mandate.